swallow abeola knickers because I have a certain girl ya posting ku status nagamba bla 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 tutenika yange taga koza ndikazo bichi nagamba nzijjamu. But that's obvious. Buli muntu ayagala okuba obulungi. Ekyo osobola okikola. Ate ani agenda okumanya? Who's going to know? Who's going to be there munange? Mpedde. Tewali agenda kumanya nti munaye tetugenda kwetimba nti munaye boss wange. Boss wange yampadde kiri ekizimbe nti kati nno. As long as you're safe. Togenda kukubeera exposed. Yeah. Lwakuba muna ebintu ebisinga by'osobola okukola n'abantu abo abanene. Kiba kizibu nnyo obutabeera exposed. Ekintu ekyo black. Abantu bakyagala bayita ba black. Hanze mpita. Black okyagala? Yemwe Museveni yagambye aba bbulu. Abakola bati. Yagambye mbuno ba bbulu. Mama katutandise okukola nti. Amma. Yagambye mbuno you Sudanese are blue. Naye waliyo aba bbulu. Goli wachi? Nze ndi wa black. Ndi dark skinned. Oli black skinned. Ndi dark. Black. Dark. Chikaya nako. Ndi nze am chocolate. Ndozo kitegedde. Wewe tukala mbika bya chocolate goba wasirira. Anyway. Mwagula bichupuli iPhone entufu zali. Anyway, tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Yes, B2C live in concert tugenda kubanga mwenda May tugenda kubeera ku Hotel Africa nga ba celebrating emyaka 10 nkesaze nkakubye gwamanyi ngenda kakolera mu for the rest of the interviews ngendo kubanga nkola paka ku lunaku luli olina okukimanya nti ndo tinogenda twagire B2C bagala kubeera ku Hotel Africa no kuyingira emitwalo 2 that's ordinary VIP emitwalo 5 table ya million 3 start paying now. Before that tunagala mbabi tujja kuba tugenda mu Sophie Natongo nga 2 May tugenda kubeera ku Serena Hotel we tujja okubeera but right now kampiseo ngira mpisao ba B2C naye Sophie tetumwerabiranga 2 May oli otya ono mwana naasomera ku mukati ayo mukati ina baserebu banja basomeddeyo ngani MC Kat yasomereyo mukati nga yadda Trina ya maladi kumamu ya maladi wa musanga busaze mbitabu gwe mukati nga yadda umukati yadda yasomesa MC Kat banji oga Caroline Maka zeyo recently ya asomye namwe recently yakaddayo yakamaliza this guy yani ono Biraiso yani Biraiso no tovuma abantu this guy now ayogera aina dowoze deno na ayogera amawulire yes Zambali Blasio mukaso misani I'm sorry na yebuda no ye Zambali Blasio mukasa not Biraliso yes Blasio mukasa ne abana ba umuka they don't teach you articulacy in journalism you have to be articulate ekintu kyota mesinga nakyo mu journalism it's someone's name ekyo kitwaza mu court musoma biki articulate you have to be Zambali Blasio mukasa banji Sibiraliso wane kasuku really yeah hey Wall of Fame kwali tugera bali ku Wall of Fame kubukedde nalabayo bana omwana ani DJ Liani nalaba recently bali bamutimbye nendaba Apple abana banji abasomeddeyo ba camera guys tulinayo guy bayita banja basomedde waniridde naye emirimu gyo munagifuna mugirina tujja balumba gye muli tujja balumba gye muli bwejinaabo right can't you create? Of course we can create, but there is something they call connection. Oyina I'm already connecting with you. Nze to connecting nange envaako ononyo kunezwa. Well, first tell me how is Umukat? Umukat is a nice school. It's like a secondary school, eh? Not a secondary school. Ebizimbe. Well,
Never naye. Somero lyaffe nno ddungi. Si kiwakanyiza ate kati amasomero ga secondary gaba mabi. Era abanaakulaba waneeno nga oli mu kwogera ku ssomero lyaffe nga baasomerayo simanyi bajja kusanyuka. Ate nze ndiwo basanyusa. Did I come here to make anyone happy? Oliwo ku. But our school is nice Yeah, anyways. okay. Oli mugundi ki? Omaliriza guno? I'm a finalist. Oli oh, you a finalist. Yeah. Okay, kati ntegeka ki gy'oyina? Gwe finalist, ogenda kufuluma, you coming this side where gye tuli? Actually, I have my own plans. If God wishes, if all goes on well. Of course. You have no plans? No, of course I cannot say everything out here. No, I'm not saying you say anything. You cannot say that's a clear indication. Tolina plans. According to my plan, according to my project. Change okugenda. It's what I will go with. Ogenda kwekozesa bagenda kukozesa. Hana ekigambo sentence phrases ze ne ati bakyogera bati. Era batyo. Ogenda kwekozesa. Bagenda kukozesa. For the start. Any opportunity gy'ofuna ogenda nayo. Bw'ogamba nti no munaye bakuyise oba station bw'eti bakuyise ng'ogenda. Which station would you love to work for? I would love to work for Galaxy. Why? Abantu abakola ku Galaxy balina vibe. Okay, do you have vibe? Of course. Akakubera ki ku Galaxy? Presenter. We're presenting a program chi? Entertainment. Entertainment is different. By the way, it's entertainment. Yes, depending on how you flow, the way you submit your program, which is for either a boring good program or an entertainment program. Entertainment, bracketing music. Engabo banji kunsiyamu kama what chichi kyogeno tekamu. Why do you want to put me with some other people? No. But we have so many people abakola program gyagala okuyingira presenting music okera lino lekana yo amanyaga ngenze nenda lero obuyimbo bigirwa wano bichitu luga FM clubs kakati shobo manya nti twino obuyimbo pyo wafulumye omuyimbi bwati everyone does that. One year I going to put nze mpulya bona bakola kyekimu everyone yeah otuningo onongo nalekana kyekimu nalekana kiri so what but good thing with me I can manage do everything. Buli kimu kale kize I can newsread, I can you can anchor. Newsread ne anchoring bya can report. Oh. Unosonyo naye nakola journalism. Kati ebintu byogera okwogera bimube. Kati oli alyeri atasoma journalism tamanyi anchoring. Yeah? Na news reading. Anchoring, news reading akimanyi nti osoma amawulire but tamanyi anchoring. Kati gobi mwawulire ngamba you want to be news reading, you want to be an anchor. Wegala kuba bibiri. Just yeah. I can edit. You edit? Oh, okay. Ha, munasese. Practical za kugwa kodo. Abaina emirimu amate mugituyisako tusobola okukola ebyo ebintu. Musobola okukola ebyo ebintu. Okay, let's njagala kutunulako mu ssomero bwe wa joining a university ebintu bibadde bitya, the challenges, bintu bikutambulidde bitya. How was sifuna nko interviewinga muntu abadde asomera ku mukati. Ndoza you gwasoose. My pleasure. Soko bulira abantu amanyago. Manya gange nze Tabitha. You can call me Tabby. It's what I love most. Oli kiki ekimulumya ate? Mama ki ekikulumya? Bwe yanjule. Muno simutegeera tatereera. Alina essanyu lingi bambi. She's just happy for me. For me. For being what? Here. It's a pleasure. To the next step. No. I'm Dias. I'm Dias. It's not easy. Yes. Yes, yeah. Okay, mbulira. Amanya we introducing. I'm Tabby. Tabitha. Yeah. I'm a student at UMCAT,
School of Journalism and Mass Communication. I'm here with Das. It's my first time, please. Kubera mu camera. Yeah, tensomera ku umkata. It's my first time okubera mu camera. Nazo ziba camera zombera mu ezo. Tukola practicals. No bera. We have different projects. No bano no banyonyola ki. No tubanyonyola. Mbuchi. But what course works? Hey, why itagwe? No. Banzi bire bigezo. Tutandise. Shetandise. Mama bakola batya? Banzi bire bigezo. Kuchava kucho kubire bigezo. Nanti wangambe ndi mulalu. So that stubbornness ebadde kutawanya. You know. Nsaga temugende ine mutandiko kugamba ezo kwambala neno gauni yanga bane bagamba wa tukataba mu bire bigezo babi babiranga ninga babi babira tetubba ogwa bigwoba kugogwa ofuna retake yeah ngachi chikuletede retake ate yalina retake yalina missing paper because baina obuntu nti bwe bateekawo amateeka do not write on the answer booklet. Not answer booklet. Ate ne answer question paper, yeah. Omanyi lwaki kuwuliriza nnyo njagala mpulire buli kyoyogera. Do not write on the answer booklet. Question paper. Correct answer booklet eba yakuwandiikako answers. Kati lwaki bali bagala mukole? No. Do not write on the question paper. Oh. But I didn't read it. So when yes, chajukira feba grammar, you know, of very of grammar is olabeka question totana na soma waje ku instructions otukabutu sofuna soke marabu wandika ngate kunda gwako. Na tuwandika tututse wali eri principal ja. Atete yatukira kunze. Timnaileta. What have I done? Blah blah blah. You've written on the question paper. Haven't you read the instructions? Ntinedda. Salugulirawo bannange bonna abali mu hall. Sokonda video wali. Natwala paper yange atenze munnayo kwegayirira. Simanyi. Lwaki ogwo nenga tewegayirira? Sawa kwegayirira. Era nze bwe yagitwala. Ngamba kale. Nentuka wali nenjogerako naye awo. Naye temper yange eri very short nengamba neko principal we eri short buli omu bonna abamanyi bakimanyi nengamba waayo sajja wabe ndyo nenjirekayo agenda okudda results nga ninako of course so that was an obvious case nga ninako missing paper naye nga bisigadde but it was your fault. It wasn't kati okuwandika n'okeberanga ne answers ate he was like unless I give you another paper ojikole nze grammar ate answer wange bwe nagiza ate mbujjewo kati answer nzijewo namugamba chill let's kati nokola otya nenjireka negenda tebagikuddiza gidda mugikola nagigaana bwengaana nze nga tabi student neko yatuteekawo amateeka age nange nenteekawo agange najigaana ogambye principal yajja naye nyinyini najja najinjijako but the instruction abalala babala bakkiriza be baali bazibajjeeko ne bagamba okay please okay they even thank you so much for allowing us to eat again okay to do it again yes thank you they didn't even add any single minute ne bagamba mutandikire from where you ended bwe bazibagiddeko mba mutandikira mumala ne bali abatandise kati gwe ekyo n'olaba nga ate nga nze nina speed naye ne ngamba kati nze kama nsonyiwe naye kusoma kuno nno nako otewaayo kati bw'owatwala gundi ewaka nga kuliko missing paper but good thing with my parents actually my mom she listens when I talked to her yangamba when are you expecting to do that paper? You come home with that rubbish and you expect that wasn't to be rubbish because there are parents that are listening. Yes, listening singa fault ebadde ekikufuula you supposed to first read instructions then you attempt.
But right? people make mistakes. So yes, of course. That is right. N'abantu bakola mistakes. Terera mama. Kikakulumyewa. Okay. Chovola abantu bakola ensobi kati wema munne nakola ensobi. Then I try to explain to you and you do not understand. Oli principal w'essomero siga nti lecturer just lecturer ye yajja. Simana mumbaita ba lecturer. Of course. Oyagala tubayite ba teacher? Badde banyi. Naye ogerege some yagambe da set up ya high school. Nkubuuzizza kibuuzo. Okay. So challenges omaliriza. So how did you come up ogamba nti kogenda okola journalism? Oba was it your dream? Yeah, it was. Chichi kyakugamba lwaki oyagala wali ogamba? Nze ndowooza nze ne mukunzaala nze mwennyini yakukuba byalimu ebintu byeka byalimu koka journalism awo bitya byalimu koka entertainment awo because tero mbuulira onyumiza nze. I would say mama wange ne taata wange ndowooza befuna mu bidongo. But anyways, bwe twasoma jukira tutandikira mu baby class. Mvuga speed. Did your parents explain to you gye bejja? Bayinza okuba bejjeyo kubanga nze njagala nnyo music. Ate bagamba ebintu ebimu biba bya mu musaayi. Kati kiyinza okuba nange kyali mu musaayi. Mama ndero bali badongo. Bagenda mu kilabu yemu basisinkana. Bazaala akadongo. Akadongo nako kajja kuleeta ebidongo. N'abalala bazaala ebidongo. Ne bannaye. Mama bagenda kulaba gundi eno. Wobo bawayiriza. Ate mama wange ayagala nnyo YouTube abeerawo na. Then kyogedde kituufu. Mama wange ayagala nnyo ebya entertainment. Era she's one of the people who support what I do. And mama wange osobola okumugamba ekintu n'omulaga. Though nina video gye na postinze ku TikTok yamucyankalanyiza because I think it was too much for her to handle. Yeah. Yabadesha. Nadi nyambade ka jumpsuit nga kampi ka black way kati. Yes, nakalabye. Yeah. Wajijeyo? Sajijeyo namugambe. Afire mu movie. Because okay, I think it was too much for her to handle. Kati yo yamunyiziza naye ebisigadde byonna even if they talk about me. Whatever. She just supports nangamba so long as they're doing the right thing. But was that the right thing? To me. Oh yeah. By the way, bintu bituka kufa ebiba bituufu. Balibe bamanyi. Ate ba relatives be basinze okuseesaamu wali. Waliwo yagirabyawo manyi me I don't block my relatives. Siblings I don't. I'm blocking endabyo. Kuba ne bona blocking boja blocking leero antwo. Encha muganda wa mama wa birabe. Encha you get. Tosa ku blocking akika kyonna. So me I just leave them. Ne beerabirako openly. Kibasanyusiza. Ne basanyuka. Ekitabasanyuza ate kati baabalala baliwo to diss us. Yeah? Mwana yakoze kino biki yakoze kiri gwe tumulaba bla 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 yapostinze shisha yapostinze omwenge abeera mu bbaala nga bagamba gwe. I'm just giving an example but of course this is real life. Naye tebagenda okulaba nti wapostinze ng'oli ne bakwano b'okusomero. Bannaye omwana asoma. You know, some of us have relatives that are simanyi na kumanya how to explain bagambeko you explain bagambeko ayagala nnyo okulaba ekibi. You get ekiri ku mwana wa oba mu sister we oba ki nayaga ate ddala nga waliwo abawala kati nga abawala abamu babaana abamu specifically nga baconnectinga nnyo ne bazadde baabwe. Whatever someone is going to tell them nga tebagenda kukiwuliriza. You get? They will just react. Yes. Kati ba relatives waliwo ba relatives nga ye bannange
nga bane ne bwotekayo butesi nkukute I'm assuming nga nkute ku mukono oba boyfriend ne kwatako bukwasi ne nkasnappinga kagenda mu group ya family bade mwana mulabe as if you're young as if what how old are you manya abantu bano bawakanira emyaka gyaffe how old are you ate be bakuzaala naye kaneyongeremu gumu ngenda kuweza 23 kaneyongeremu gumu kubanga abantu ba relatives ebisabe baba tebaagala oyo nooneke gwe ng'omuntu kwandoneka where do they always be when I'm posting sense where do they be I mean when I'm posting when I'm in class having my lectures when I'm out with girls when you in need olusi even when you get sick babeerawo kugamba nti munaye you're sick oli mu ddwaliro tebafaayo but when you do something kyo kyebayita when you try okay kyo kyebayinza okuyita becoming a public nuisance bonna ne bavaayo ne balaga nti munaye it's too much bla 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 ne bakolera meeting ne bakuyita jangu tuula binyonyole bino na bino neno obuuza mu kintu kyonna lwaki naye munaye ekibi ekintu ekibi kisoundinga nnyo okusinga ebirungi so kyekyo munaye amazza nga relative bakutama sikyogadde tebantama mbaagala naye just mbagenda kitini mbagenda kitini kuba said anything okugwe oba done anything gyoli n'owuliranga nga anaye relative nedda ebyo nze barelative bange simanyi oba banjagala naye sinze muntu kale kuba family ebeeramu abantu bangi abaana bangi naye nze simanyi oba nze baba planning ebintu byabwe ebirungi mbeera mu birowoozo byabwe kuba tobirabako nga bizi simanyi kuba there are very many people abroad my relatives naye sisuubira nti munaye baali bagamba munaye kano akalabo kamuwala wa gundi bamazeyo baaga ki babaddeyo ebbanga munaye tebakuweerezagayo yadde bwe bajja abasiimye bwe bajja nga batuyise jjukira musobola okugenda naye bwagamba nti no specifically akasindikidde tekiriyo sikirabanga naye mbeetaaga bannaye mbeetaaga sibaliimu nnyo bajja kunzi naye abarelatives ba abroad abo nze nange bansobera ate kati nno olugambo lwewaffe lusookera eri ebweru buli kika simanyi lukiva ku ki lusookera eri ne ludda kati waliwo oyo main oyo waliwo akaruut waliwo oyo root oyo ye root akakalandira kasooka ne kalubawa ne kakanyugayo ne kazza kati muneego oba oliawo nga nekyotamanyi naye nga bagamba gundi bayinza n'okukubikira nno gwali wano era akamesagi naye wawulidde gundi nno yafudde wategedde nti ate sinnaba yafudde naye bambi bwe banjogedde bubi mu nsonyiwe naye nga saabakyawa mbaagala nnyo kuba mwankuza muwambire era naye olusi kisukkamu bakakkanemu kisukkamu anyway kyembadde ekisinga obukulu mu byonna I want to know w'omukaati embeera eri etya the challenges ebirungi ebiri ku mukaati birungi tusoke n'ebirungi w'omukaati if you recommend someone for kugundi okusomera ku w'omukaati kyenja okusookera ddala okugamba umukaati ena ba lecturers abalungi babakiriza otoloka ate omuntu omukulu atoloka ofuluma ng'oyagala sino nali mayi babasibirawo gate basobola kukubuuza permission eriwa oleyagala password ile tabakuwe okola ki yini no simanyi goyina signature Bank of Uganda ogitegedde tosobola gitegera soka mbuli woba oli recommending omuntu w'omukaati omukaati kyensobola okubagamba it has nice lecturers it has bakiyita batya ate nze mbisomerayo nze gwokibuuza omusingi gwa the background is it how it is called kyonna the background is nice ate ye mwenyini kyo kinyini essomero lyo nga lyo buli muntu yandisaanye okuliwulira obuwulizi buli muntu yandisaanye agenda alikyalire ate basomesa bulungi
engeri gye kiri nti we are not overcrowded. Yeah, osobola ofuna access y'aba lecturers bulungi. N'omanya nti kino na kino teri noise, tetubeera nnyo mu ebyo biscandos byaku riots biki. Yeah. Abaana ba secondary they are easily contained. Riots mamu zinazo kati secondary pozi kati si secondary. Okay, gena then the challenges tell you what are the challenges. Yes. Challenges eziriyo. Lwakuba bakyusaamu naye luli batugobanga tuition. Ate engobe neyagundi eyo gyoyogeddeko. Eyasegedde. Gwe nga bajja mu lecture room. Nga bakola batya? Bajja mu lecture room ne bakusoma bulungi nnyo, go home for. Kati bakola batya? Kati ayingira. Nasoma oba kale before that there is the other kachit they give you. Ne bagamba if you do not have it, go to the accounts office. Ogendayo oba ne wennyonnyolako ne bagamba please allow, no bagamba please allow obanga olinayo mwegayirira. Era buli wamu waliwo okwegayirira, n'abasomera Makerere n'abasomera wa simanyi naye. Nze bana banyi nti osoma n'otuuka kusawayo okukola gundi ne batakuwa gundi zikola ne baga you haven't paid. Wegayirira. Mwe bajja ne babasoma. Bw'oba osobola kuba nabo bazadde naye kati bakusanga tolina kakiiti ako ogende wammwe. Bajja ne bagamba buli mwa wanike kakiiti ke kalaga nti wamalayo. Teekawo ku tebo yo. Baga akateke ku tebo. Babigiramu ndowooza babeera babigonzaamu kubanga luli babasomanga. Nedda tebasomangako. Naye awo babeera bakigonzaamu. Kubanga otuuka n'omanya nti kati ono excuse me alina balance bwati nono alina balance bwati kati tulina okukola bwe tuti. Naye ng'ebisigadde music babawa ebisigadde biri fine. Ennaku ezisozizo omunda? Oli nanze nva waka. Hakwede eddala baali tosobola kuleka kubeera ku gundi. Naye nze mbadde mmanyi hostels ze zikyasinza okwonoona abaana. Anti kyengamba baali tosobola kuleka kubeera mu hostel. Mbunaaliraluse nnyo ne nninnya ku fence. Ne tuzina amazina. Anyway, gundi challenges mu bulamu. Girls, by the way, most when not only the videos zo mostly nadenjala kumanya the challenges you girls face. Wakati goli mu myaka 23. Myaka 25 we mutandikira olaluka mulaba bingi. Waliwo gye bayita girl relationship abawala naku zino mweso muri mwawoza ntiza mikwano gy'abawala tombuulira. Relationships z'abawala abalenzi community public tutandikirewa ng'obadde aga tutandikirewa kuba byonna mbirina. Byonna obifacinzeko let's first go with the girls. Gundi challenges abawala with fellow girls zemusanga. Fellow girls, yes kati abawala n'abawala kyovola sina mikwano nzi miwala. I don't want them. No, that one oyo she's so different. Okay kaviri akayasibye nakantu ko mutu ke yataddemu. It's very different bambi, she's a real one. Naye mikwano ddala nga muri luno oluntu lwa clubbing. Omuntu ebiseera ebisinga lwago ate ogamba real friend ate tabye bawa wa munne. Naye karo so ko bamugagga. Boyfriend wa mitamugagga. You already have a boyfriend? Wamulaga ye wambu? Nedda. But of course I know those people know that I'm seeing someone. You're seeing someone. Naye simanyi nanti tetunakutuukayo simanyi. Kati abawala nga bali mu clubbing balina ekizibu kino kwewola. Okwewola. Nze kyanzija ku mikwano emiwala sigamba nti kale ebyo ebisigadde, there's a certain things ebiri minor to me.
ebyo kwewola ngoye I mean gato msawo nika yes nika bazewo yes waliwo abewola nikas because I have a certain girl ya postinga ku status nagamba bla 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 tutenika yange twaga koza nika zo bichi and I was like na bino nabyo babikola bulijjo abaana abawala naye babyewola waliwo abaana abamu nga tebalina nsonyi naye abaana abawala n'ekirala abaana abawala bamu bawaayiriza omwana omuwala osobola omusembeza n'akufuukira obuzibu akayiringo omuwala nga oluusi abamu babeera tebalina kye balina completely nga talina gabeera waki nga abenefitingira ku balala alinga parasite naye nga talina kyalina najja owona akanagamba tabi please nyabisaako kano nogamba waye kwata ajja ayavula nange ngenda boyfriend wange ngenda ku date please help me with this and this blah 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 ngamba it's okay can take mu bulungi kyova nze by the way bwemba nnimba nze bwenkuwa ekintu bwennawanga omuntu ekintu sisaba tokimusaba kikuddiza bw'oba oyagala bring it back bw'oba toyagala you can stay with it ate oba oliyagala kikozesa okukikozesaamu ate ngula ekirala kati nze nkuwa olugoye ate bwe ndukuwa kuba nze ebintu ebinsanyusa obulamu bwange kwambalako bulungi kubeera nga ndaba neesanyusa nga bwe neetunulirako ndaba neesanyusa okitegeera kati ebyo kati mu kifo ky'okulumpa at least I would rather get something else or better than that you get awo olero oletaluze nti noba weepanka wakimuwadde lumana n'okimuzirira n'alaba nga atogeze nati kyengambye agamba lwaki yalumpadde nga bw'oba okomezzaawo have no problem ng'okomezzaawo willingly nga tebasosedde okusaba naye waliwo omuntu gwowa ekintu banaye n'omuwa leero yagenza ku date ssaawa ziri mmeka waneno yagenza ku date kati 12 date ewedde enkya ku ssaawa 3 omulaba ssaawa 3 oba tugeze let's assume oba agenzeeko wa oba mikwano gye ogenda videos kaalimu ebyo nebiggwa n'akoozaamuko ogenda okumulaba kati leero lwakuna today is Thursday ogenda okumulaba ku Saturday akazzeemu mu club kati leero oyambalaako alwambadde n'okusinga gwe nnyini yes waliwo abaana abamu nga tebaso kati nze ebyo that is a total turn off kati ensonga endala eziyinza okwawula abawala basajja ate nze munaye abasajja tebasobola kunjawukanya na bannange okyogerera wano sikuli ozi we banjawukanyiza waawano si kunze nti mbu nsobola okugamba nti oba Kara ayagala bba wange biki naye ye Kara ayinza okulowooza nti nze njagala bbaawe ate bba ayinza okuba nnyo free gy'olwo ebiseera ebisinga boyfriend abeera free ne mikwano gya girlfriend kuba bayagala okumanya girlfriend we byakola ate lwakuba nammwe oluusi mutusukkako gwe lwaki oba okkiriza ate gwe lwaki oba onkwana ng'okimanyi nti kati gwe lwaki oba okkiriza ng'okimanyi nno bba wa mukwano gwe kati ffenna tulina ensobi okitegedde naye kale ebyo ne byonna ne binjawukanya nempulira nga I would rather be alone era nze mu biseera ebyo bwe nali nga nkyatambula mboogu era kale bano bamikwano mwakula naye ku kyalo oba mweraba oba yaliko mukwano gwo tugenda okutuuka vibinga ffenna oba mu club oba somewhere nga nali nkulabyeko naye nga era nkusanze mu kifo oba sekyo nga gwonsanze ne twesangawo ne biggwerawo sina gye ndaga naawe tulina gy'olaga nange ne biggwa we don't even talk about what happened nti oba kimunayo oliwa era bwe biggwa byebyo naye sirina budde mbu munaye nkukubire where are you let's go here or there biki wawulidde akasimanya akakubiddewo watugende nno nze munaye neetambulira omu weewala ebyo bintu nengenda neneekolera ebintu byange binsanyusa obulamu bwange mala nenvaayo ngenda ewaka neneebaka naddala kwewala ebyo bintu kuba ebisinga if it's not by the way kwewola mu bawala kubaawukanya nyogera okusanga nakuwana olugoye lwange tiwola wabbale bba wange eri takwagala gwe
goge kati n'abawala ab'ennaku zino mukwana nze ndabako nako mu comments omwo mb'osimala mujja tuloga abasajja muve mu muzannyo abawala baloga n'ologa girls of my age omulabanga gwe tetwagenda bujeera ejjinja tetwagenda ffenna ne tugenda ne tumuloga biki wali ologa omusajja ngo kati ebintu ebyo byonna byonna ologa siya yenna awo mbeeramu n'omusajja ne twekuba ekikonde ne tulwana n'omusajja osobola olwana gwe n'omusajja okubayo byenkubye naye n'okubamu byenkubye byemu naddeewo bajja battira mu nju nze oli mukambwe olwana n'abasajja ogwasembayo we nalwana naye kale just nze simanyi natenyera kwera tempa yange but eri wano bwezi nze newo ngamba bugambe ekintu nga kinyiiza obusungu busimanyi gye buva n'owulira ofuusa ensolo n'owulira ngo naye ogambe omulundi ogwasembayo okulwana wakola otya omulundi ogwasembayo okulwana nagenda nefudde ow'amaanyi nebafa walwana namusajja namuwala muno namusajja abawala sirwana nabo kuba abo abawala kati oyo naye akimanyi she knows oba wamutta naye kati bangamba tolwananga tokola ki obana ennaku zino balwadde bla 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 newala kutta muntu nagavundira mukomera ki ekyakuviirako okulwana n'omusajja first obi naye kati bagala njogera bino ebintu nga mama wange agenda kubira already wayogedera walwana n'omusajja kati akitegedde ekisooka sinomuwayiriza nti ye ne mutaatawo beesaaga mu bidongo ekyo yakitegedde kwonoona naye twarwana because naye nze simanyi kuba nze omuntu engeri gye weerabamu teba ngeri ate muntu mulala gyakulabamu kati nze nyinza okweraba nga munna I'm just giving an example I'm not saying that it is what it is neneeraba nze nga ndi muwala mulungi nina class gye neewa kati bane ne wagenda wajjayo boyfriend wo gwolaba nti boyfriend wo kale yes men cheat ekyo nze saa kubeerawo nga munaye nteredde era nze owange oliko bwomu biti malayika nze mmanyi naye gayi n'agenda n'akuteekako kale saagala nnyo kuvuma abantu naye kale agenda n'akuteekako omuntu ng'olaba kale talina na class wakwatako yadde kakoota kale wooli yadde naawe toba waggulu nnyo nga bali bo be muyita bali naye kale ogenda olaba nga class gyakutaddeko nga n'otuuka naye nze sirwana nze bwe nsanga guy gwe mbadde ndi naye oba mu relationship si kinene ekyo kitono because you do what's the result of relationships kale ne musanga n'omuwala nze sirwana I don't era nzija omuwala oba olinamu amagezi nzija nekutunira ne tukuba emboozi yes oba mu nnyumba oba mbasanzeeyo gye ne tukuba emboozi oluusi nsobola n'okujja ne ŋŋamba gayi mukazi wo mugambe nze ndi just girlfriend wa mukwano gwo saagala bba kyankalanyi kati gayi oba n'agamba oyagala kulwana biki neŋŋamba kyekyo kye ŋŋambe gwe mugambe nti nze ndi mukwano gwani kati ye ng'agamba biki nze sirwana sisobola kuba mwana wa Beningo olw'okuba mbumwe kati oli kyekyakulwanya naye anti kyendiko kati ne musanga ne mbasanga oli yali kyali musanga mu nnyumba ne mubuuza wazedde ng'obuuza omuwala mbw'ate nemugamba kale tofaayo netutuulaawo nemugamba omwala ye yali akumanyi nti oli girlfriend woli yaŋŋambanga naye just nkulaba bulabi naye nga simanyi ŋŋamba kale kati ndowooza ondabe kati ndi mukyala muddugavu ng'oli chocolate nemugamba it's okay kuba mbadde nkimanyi nti munnaye naye kyoba okola webale kuba muyonjo kozi nasanga simudde alongoosizza nga webale kuyonja bambi zijja gwayonja oba kati oba tuli bameka n'atuula wali ngamba okay
Soko omukubire ku ssimu omugambe nzize. Nga gwo gamba oli. Nanga manzi sina namba ye wanjagala nsanga ku mulimu. Mugamba kale. Ekitegeza gayi tasoma akola. Nze saagala basomi. Akola. Tuli ku sugar daddy. Ne ba sugar daddy basoma. Tomanyi mbu waliwo n'abamu abasoma. Kituufu. Naye kati munnaye kati nze neesigala ng'oyo omuwala ndi wano saamulwanyisa saamukola ki n'olenga akutuuse ne mpulira ne mmanya nti kati ku mutima kwali naye ng'omunnaye omuwala oyo kati ng'olno etannadda nemba nenze bwe namusanganga ng'aba agenze oba abeera naye kuba nze nagendangayo nga simugamba just nze nga mpulira nsobola obeerawo nga nebase nenga wa agendeko eno just neeyiseeyo nafuna kaboda kange nga ngenda kugenda okweyisaayo ng'osangayo ate mujjawo kati munnaye omusanga omuyayi taliiyo ngamba eri nze buli we ngenda nga simusanga naye oli yakulimba abeera ate nga yali talina nnamba ya musajja yali annimba nanti kati nze kati nno gwe kimanye nti nze yali atwala ekisumuluzo kyo era yadde nali nakugamba era wonandaba ojja kitegeera kati waliwo ekisumuluzo mu ntebe nga yamugamba zolongoosa bikyagenda omuwala omuwala ekisumuluzo kyewuwe ekyowuwe oyo omusiru ekyomusajja omusiru nenkikwata nenkijjawo n'oba okunywa obwali awo nembunywa ng'omuwala mwali naye nga tandabye embuzijjawo ekisumuluzo naye ng'ebyokunywa byakula byobinywedde fujjo le wali otandise si fujjo naye nze just kale byandabikira bulungi ebyokunywa okay omuwala bye yali akoze muwala yali ategekedde omwami akumiwaagire kyaka banywako awo ne balekamu noonya obulusu bwabwe nedda tebalekamu nti nywedeko nawe nywako omanyi otya wootaali genda maaso simanyi naye byali biwooma baana kyova olaba kirabika yayagala munne oyo kubanga yali ayiiya gwe toyiiya ogenda naye ng'ojja commission yakikuleese genda maaso nenkweka ekisumuluzo we nakikweka ekisumuluzo kyali kyaki kya nnyumba anti omuwala bamulekedde alina okuggalawo balina gye bamiitingireyo ne beewa ebisumuluzo kati nze nenkibba nemugamba nze njagala genda koye before njagala genda nakubira gaayo yangambye talina namba ye namugamba hello girlfriend wali wano eno gayi teyatawana ndooza mutima yategererawo nze kati bakiyita batya kajiiko natabula nali ndi awo dakiika teyawera nga bankubidde enkozikwata ku gresome wange kati kyakikulese wange ne bampemulawo neŋaawo nenkikwata nenkwata ensawo yange nemugamba manyi nze ŋŋenze nensooka neneyimirizaako wabweru kati omwana nanoonya esumzo nga mbuloka kubateke kagweriwe kati naye neŋŋamba owaayi kakeno ekisumuluzo kiriwa ekisumuluzo nakitadde ape nze ekisumuluzo sikiraba oyo baziyatute nakubira gwe ekisumuluzo kyange nebagamu abamanyi neŋŋenda nagenda ku poliisi nvuze ndi mulalu nnyo nyinza okugenda ne mubba oba nempanga abayaaje biki nakyusa ne kalooka kati oba ekisumuluzo simanyi naye kati era mbyogedde kati oba bankima bankima naye nga gwe okusooka lyo kyeganye naye lwaddako era netuwogerayo anti bino ebya relationship birimu block and block after some time nga kale tetukyali nnyo in touch but nga waliwo some kind of communication nakati kati byaggwa kati era the same guy the same person webyaggwa nemuddamu later netubeera nga naye ng'obusungu bw'omuwala mbuyina but netwogera nga twogera ne guy after some time nabibaawo abawala bulijjo muyomba biki bujja abawala biki osangangayo abakazi biki ebyo nabanga ddaddamuko nabeerawo nga twogerayogerawo biki nze manyi nze me I don't block people si blocking abebaggayo baba si blocking but he had blocked me nemmala neŋŋamba
Ndi awo nga ka message bichi netunyumya ate nno nga ffe tuli basiru tudda mu past ze tunyumya etandiko sinika manga kati oba naliko tinga mwana ekisumuzo kyo nno kino wano era myai new mazigwa gwa yalina ekisumuzo ne mudamu ne muyombera ndakuyita ebyo era mnenga mnaye alo relationships ezimu oba nafala kati ebyo ng'obiyita zo relationship emujemberamu nga n'omwana tomuyirangako ng'ayogedde ekigambo nti something obscene nga tokiwulira nako naye bannaye buli bwali bumere ngayo tuba tutudde wano komazigwa empere naye kale waliwo relationships ezimu abawala abamu ng'ebyo bibanyumira kale gwe byali bikunyumira byali tebinyumira naye munnaye nali already nfunye mudongo kati gwe kyali kikusibayo neera namala nenvaayo ki ekyabalwanya tonambulya kiki ekyatulwanya kati je nali kukinanya omwenge onywamu yanywamu nywamu neneewamu ku ssanyu naye kolwo teryali ssanyu nanywamu nenywa nenumba n'otamiira nentamiira maama nemusanga nemukwa kati waliwo okwata watya matayi buli obusungu buli bwe wanywa ne budda nemulabako nenumba nemugankwe banono boofunye batono ba Beatrice basajja bato ojja batuga sorry bambi tujja nyamukwata nali ate yalinamu obuwala nga waliwo n'akaganda k'omuwala omulala kali kazze omupangira kati nezija nemwekubisa olwo bampa naye nange mukwano nga sigenda yayita abalala naye olwo olunaku sirirwerabyamu neerabisaamu nnyo era neyo saddayo paka kati netulwana negera mu poliisi olwesawameka kozi twarwana sawa zalinga ndowooza nga 10 ez'okumakya waliwo ngewaka bwabagambye olagize netulwana ewamwe bakukkiriza okutambula paka izo saawa ogendako out ak'olumu okay ate neno jojjawo n'ogamba entertainment mu bivulu wogenda olumu ogenza ku country biki kitegeezebwako oba ogenda oyinza n'omalina ku 2 bw'oba ogenza ku country nga toli waka so balina okukuleka kati ate gwe wabitandika dda netukimala nekiggwa netukimala twalinganga abaddamu kawo ku Snapchat biki WhatsApp ngamba naye gwe siri kusonyiwa notita poliisi biki bingi nnyo bingi bambi oyo omwana bambi naye yali ampa essanyu bambi kozi waliwo omuntu gwobeera naye nga walinganga kyaliiwo kyobola sijja kukowanga muhogera banga kyaliiwo nga tubeera awo tusaagasaaga ng'akuwa ndi mu ssanyu nange ffe essanyu yes nebiggwerawo naye nga twesimula bambi era singa eccupa zaali kumpi wali ojjamu kuba eccupa twali tujja kweyasa but thank God you didn't. I didn't. Thank God. Anyway, gwayagala okusuubula China bagamba buy with Joseph China buli kimu oba osobola okukifuna. Joseph China akugamba obayagala okusuubula ebintu muweereze ssente ebintu abikuweereze. Oyagala genda China genda akulambuza obutale. Oyagala consultation ebyo n'abikola. Oguze ebintu tolina bitereka China warehouse azina yagudeyo house endala Guangzhou yes Guangzhou oba osobola abamu abe Guangzhou namwe already kati branch jerimu bamusobola okumumeetinga buy with Joseph bikimu ekitambula bulungi nnyo nego toyina motoka kati baba myaka 22 gyolina funayo akamotoka waliwo atunde emmotoka yes bamuyita Sula Motors Makinde bw'otuuka ku junction ya Salama Road kidda ku Entebbe Road then Africa Oil opposite bamuyita Sula Motors buli kika kya motoka cars of your dreams azina zonna oyagala ku kibanja mpola wali oyagala ku swappinga joine kutamya wa upgrading ekyakikola motoka kigo kyolowoozaako obulowooza asobola okukupangisa emmotoka ekyo nakyo kikola mu weekend n'ogenda n'oli around n'osanga obwana bu petite ne kalowooza weevuga ku Monday n'ogizaayo kitegedde kintu ekyo so kati agamba Sula Motors wali abasobola okugira bulungi nnyo banamwe mujanjabe infections ulidde bamuyita Jots Herbal Products yes so you know aina ajanjaba endwadde nyingi naye nga ajanjabisa ddagala lya herbal from infections prostate cancer
pressure, gyno treatment problems, bizimba bya mu lubuto biki byonna kati yaleeseyo aka oil kino ki yaleeseka oil gwe ebirevu byagaana okumera olina ekiwalaata oyagala kibika ka oil ako kakuyamba okumeza ebirevu side bands ne gundi ka oil namba kweziri okusobola okumufuna everything ekibanga kitambula bulungi talatibu n'obanga buli kimu kisoboka bulungi nnyo. Tulina website empya. Website eno ekuyambako etya bagiyita myspayug.com. myspayug.com one eriko all the spas za registering. It's a one-stop center for spas. Gwoyagala kukola kuli waka toyagala kutambula nengo oyagala bakukoleko bagiyita myspayug.com. Ogenda ku website ogenda ku Google noteka myspa website yeneja bwejja nolonda mu spa gyoyagala nolonda mu omuntu gwoyagala ne kika kya massage gwoyagala omuntu najja woli okitegeera. Yes, around Uganda oli Gulu, Mbarara, Mbale, Arua gwe buli wamu woli ovudde Kampala ogenzo owulira okwoye wotuukidde ogamba banaye kati nzijewo omuntu anzikakkanya omubiri nga mpulira gwekutte teka mbute sigenda ku Google teka myspayug.com londa mwembe spaces ziri nga mwagala registeringa we still open enamba kweziri nyigamu namba ziti kitambule bulungi nnyo taratibu benga buli kimu kitambula nga 19 no sorry nga 9 tugenda one bano nga 9 May tugenda ku B2C baweze emyaka 10 olaba olugendo lwabwe gye bavudde eri yonna tugenda kubeera ku Hotel Africana tujja okubeera emitwalo 2 ordinary VIP emitwalo 5 table million 3 B2C Soldiers Kampala Boys ba celebrating 10 years Mukaya events yabakuttemu bulungi nnyo ndoza mukiraba bulungi ejja kuba naku lwa 5 nga 9 May bilabire kyetegere bakukiriza okutambula tiketi zammwe weziri z'abasomi emitwalo 2 owerere mu kirasho okubembe ekuulo nze njagala table ojja kujja neye wammwe kakati tiketi zammwe emitwalo 2 weziri okitegedde ebiri ginaakulema ajimbi tosobola kweteka mu tiketi tujja kuyiya oyina okulaba B2C ukitegedde so kati B2C lujja kuwola olunaku bulungi nnyo emitwalo 2 5 ne table ya million 3 tugenda kola ku Hotel Africana nga we are celebrating them then nga 2 May before nga tunagenda mu B2C kati before tugenda mu Sophie Nantongo ayina obuyimba ennaku zina bawala mwe bubuzeemu nga 2 May tugenda kola ku Serena ne Sophie Nantongo wabuziba tega kamasu ne kumacha gwakuba ko musajja chupa mfu kyomutega akamasu kitegedde anyway kakati soko mbulire oli ku TikTok okola ebintu ebinjawulo ku TikTok TikTok ogifunyemu gwe ng'omuntu oyina kyekugaseeko TikTok esawo kuleetera omuntu okuba kuba oli mu media uyo ogamba oli finalist very soon tukulaba mu field ebintu byolina okutambuliramu ate in entertainment world ina kyekugaseeko. Are you benefiting from social media zoliko? How? Like I've said, it has a certain way it brings confidence in someone, yeah? Gwe yakuleetera confidence? Yeah. Ekuba abantu? Ate kyokuba twakivuddeko dda. Okay, gena maaso. TikTok. Yeah? TikTok. Okay, we can kuba right now kati ye booming. Social media ne kati we pull out TikTok kuba kati ye booming. Cause ndozera kale TikTok ine ebintu bingi esobola okuwa amagezi okola ebintu ebimu esobola but specifically confidence. Waliwo omunadini omu yava nagaba jiggale wamulaba abana ne bamurostinga okkiriziganya nabyo nti bye ate yasinzira ku kyokugamba baggale mbo erikaba bononefu bokka kasita ye teyali mononefu kwe baamuteeka ne tumumanya nti naye ba
nti yali ayagala bagiggaze. Abe badde ngo omuntu omujje ku gundi ku TikTok. Nedda. Naye nga babaayo abajja. Era baba era tebubulamu obwo hi beautiful. Hi, how are you? Can I see you? Can we meet? Tebubulamu obwo. Okay. Naye sifunangako target. Asaagala naye sifunanga ku target ya TikTok naye era saagala. Lwaki ozitya? TikTok relationships. Sinya. Ogamba TikTok yoba TikTok nti omuntu TikTok omuntu. Asifunanga. Naye wali ofunye kuba TikToker. Nabo tofunangako. Okay. But me always believe omuntu okudatingira ku TikTok nga siba TikToker, it's always a scam. Kati why do you believe so? Kuba oyinza kubanga oyinza okufuna omuntu nolowooza nti munnaye omuntu n'agamba simanya me I stay in oba Kenya oba biki jangu ondabe biki gwe nolowooza nti munnaye olw'okuba olaba bali abaana nga bagenda Zanzibar nolowooza nti nange nfunye target. Kanzikirize ngende kumbe bampi baagala naawe kukozesa bwongo bw'oba musiru ng'ogenda. Okay, nga tumaliriza cause you're coming this side of Ojjamu industry very soon, oba Ojjamu field very soon. What are expectations zo ziri ki eno gy'ojja? For ababadde ebimu tubirabye, ebimu tetubirabye, ebimu tubiwulidde, ebimu bitutuuseeko, ebimu tubituusizza ku bantu. So expectations zo ziri ki? Ki ky'osuubirayo eno? Kyensuubira? Kuba ojja gye tuli. Naye lwaki tonzikiriza ne njogera nti buli kintu kirina omukisa? Bw'oba ng'olina omukisa era osuubira birungi kuba waliwo abantu bangi nnyo be ndaba abataasoma nako journalism abatamanyi nti na journalism naye ng'omulaba nti emikisa gye giri waggulu. They are meeting with big people. Ate big people in media. Kati kwegamba bya mikisa. Kati naawe tomanya. Nange, I'm talking about myself. Nyinza okuba nga ndi wano but maaso it can be tomorrow, it can be the other day. Nga munnaye waliwo omuntu ajja okugamba nti kati nno tukole bwetuti ne bwetuti. Naawe n'okola bwoti ne bwoti. Okay. Oyinza n'okubeera awo nga obisomye n'ogenda ofuna omulimu nga gugenda okola nga teguli ne mwene mu media. So babeera bakulabye ku media. Okay. Naye n'ogenda n'ofuna kyo. Some girls bagamba I can do anything okutuuka we nina okutuuka we njagala. I can, but I can't sleep with men. Just for fun. Oli agambye ngenda kuwa omulimu, ngenda kuwa kino ekifo biki byonna byonna nzijaamu. Nga naawe obiraba Yesu agenda bikuwa n'agamba nzijaamu. But that's obvious. Buli muntu ayagala okuba obulungi naye mbadde mmanyi ekyo osobola okikola naye mbadde mmanyi oli mu kugamba nti munaye hookups. No, ntieka muno njogera ku bya mirimu. Awo kisoboka. Ate your dignity. Ate ani agenda okumanya? Who's going to know? Who's going to be there munange? Zempedde. Tewali agenda kumanya nti munnaye kyekigenda kwetimba nti munnaye bosi wange yampadde kiri ekizimbe nti kati nno. As long as they are safe, togenda kubeera exposed. Lwakuba munnaye ebintu ebisinga by'osobola okukola n'abantu abo abanene kiba kizibu nnyo obutabeera exposed. By all means baba balina okujjayo. Kumanya nti okujjako naawe bw'oba okifunye bw'otyo ng'okifunye gubeera mukisa but in disguise. Blessing in disguise. Olina okubeeramu naawe n'amagezi agagamba nti kati kino nkikoze naye ate kino na kino. At least bw'aba kuwadde akazime n'oteekamu ebintu byo mu dduuka zifune naye ng'olina awalala w'okola ki. Si kwetikka braids ku mutwe ng'omutwe mukalu. Akimaze ate ogedde takizaayo.
No, I'm just saying. Yes. At least okoleka business jakuwadde ngo osobola okujjamu kyojjemu naye ng'olina somewhere else you're investing in. Tegeza nawe omutwalako obutwazi gatamanyi. Byo bwagendera okugiragirayo ekyanga maye bekyanga. Ngalabyeyo omulala. Mutakoze agreement ngalabyeyo omulala ssebunga awo. Agenda okugoma naye ng'ogamba osooka kale ne weefuula atabi. I'm sorry kiwulanga toske kitajja ng'olumba gye wateeka investment yo. Anyway, tukwatagane nga 9 then nga ku Hotel Africana tukwatagane nga 2 ku Serena nga tujaguza bwenno Dubai with Joseph kwalioko then oyagala emotoka genda kusula moto zaagala eddagala lya habo kujanja bagenda ku Jots ulumwa avude ku mukati erinya lere eddala gwani nze tabi eddala tulireke ali gani desebo si weekend. Anyway, the last words eri abantu abakulaba your friends any kuba manya abo mukati bambagenda giraba. Bagambe ye mama tabi wavudde wano ngodduka kumbo gena mu interview. Kiteba kukibadde. So my friends, my siblings, sina bingi byakubagamba okujjako just tubeeremu buli kimu kyonna kye tukola tubeeremu. People are dying. Yadde buli omu tewali amanyi. People are dying ate bawamba abaana abawala babawambira no ddala these days ebyowooza mugenda mu bbala n'onywa n'ogira naawe just kalumu noda neŋŋamba kandi akakoolumu anti akakoolumu ebiseera oba tomanyike kayinza okuzaalira ebizibu just be conscious. Tusobola nywa n'envuga tusobola kunywa nnyo kutuuka ku extent. Abana nabamu abati banywedde oli ajja n'amuyita gundi ne bamuwamba bamuyingiza motoka agenda okudda engulu ali mu kiyumba nga bamuwa. Abaana abawala emmotoka tezibeemazaamu. Yadde njagala nnyo emmotoka naye emmotoka tebeemazaamu. Everybody buli ayagala okuvuga kati ng'alina obusobozi avuga n'abatalina busobozi asobola okuvuga. Obadde wano ng'oli mu kubagamba bapangisa emmotoka tekwemaza ojja kulaba gayiwa emmotoka gambe mulinayo emmotoka naye nga baagala nnyo mwenna. Obudde buzibye tukomye wano kuba kati wa black just imagine ifanye kigenda faana kityanga buzi. Was that really necessary? It is anti you black. Kati lero bane kabogere lero leste ani oyo. But regardless we move.